Kyambadde Lawrence nate kuliko n'emboozi eyo nga ebitambudde. Tugendako ku nsonga za poliisi naddala ku ddimu lyeriko okunoonyereza ku bakyala Kyempadde abadde bakyagenda maaso n'okuba nga ate batta abakyala nga bakulembeddwamu Musasi Musa. Bano era bagenzeeko mu bitundu ebitali bimu gye basanze nga nayo bakolerayo ebikolwa ebyekko omuli okutirimbula naddala abaana ab'obuwala. Katwabe nate emboozi eyo. Ensonga z'abavubuka abenyigidde mu kittabakyala zongedde okulanda ekitongole kya poliisi ekinoonyereza bwe kyogezza Musasi Musa eyakwatiddwa n'agamba nti baamutuma emitwe 8 agaggawale. Charles Twine omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza agamba Musasi be yatta yabasuula mu bifo ebyenjawulo era ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka 2021 yatta Macrin aheereza ow'ennakulabye ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokusatu yatta Kansiime n'omwana we ow'emyezi ate ng'ennaku z'omwezi 15 ne 16 March natta Norin ne Mutesa Elizabeth. Leero tuzzeeyo mu bimu ku bifo Musasi gye yakolera obutemu buno okugeza e Makerere Kivulu gye yasuula maama n'omwana ow'emyezi 3 ne basima kaabuyonjo ne bajja ebimu ku byali eby'abakyala bano ng'ennakulabye mu zooni y'omukaaga nayo bwe gubadde okusinziira ku Namukasa Anet. Poliisi yazze ne fire brigade n'esima tooyi n'esobola okugyayo bye yaggyeeyo naye poliisi yategeezezza nti amasimu gaabuze. Naye mu bye baatulazeemu peya z'engatto 3 ne batulaga sikaati obupale bw'abakyala ne bulawuzi. Lukwago Godfrey tumusanze Makerere Kagugube okuliraana ne we basuula omwana atugambye mbu yawulirako nti waliwo eyatuma Musasi z'emitwe gy'abantu afune obugagga. Yali amwagaliza abantu 10 kakati mbunagira ki yali yakattako 8 lwabadde yakatta naye ng'asigazizza yaba ekintu kiggwe. Abantu abakolera mu kifo Musasi mwabadde akolera ebikolobero boogedde ku mbeera eyabaddewo eggulo na byonna ebyanikiddwa. Ngera buli kakati baatuuse abo bitooke ne balwawo nnyo nga batakulatakula erudda awo ne bavaayo n'ekiveera kakati babadde bajja bwe bati abapoliisi ababadde ne bagati ng'olwo omuntu avudde mu kibbulu wano nga wajjudde omuntu nga baga mumutuwe kakati abapoliisi bagati mbamuyisa wali eri bwe bati eri mbamutwala ndowooza eri eyo gyabadde asula eyo twasanga ekitundu bwe kiri wali twamanya bakyavaava. Abantu ba bulijjo ssaako n'ababaka ba paalamenti bavumiridde ekikolwa kino ne basaba gavumenti eveeyo ku nsonga nga zino. Bwe nabadde ndaba ku TV eya Salt nalabye nga abatuuze ne chairman w'erosi wano agamba nti no abantu bano abatta abantu bano balabika si Bannayuganda balina eggwanga eddala lye bavaamu. N'olwekyo nja kusaba gavumenti eveeyo si kunoonyereza muntu afudde nenoonyereza afudde atya. Ssentebe wa Makerere Kagugube Kasimu Lubowa agamba nti omukwate yakulira mu kitundu kyabwe nga yajjanga mwana wa ku nguudo nga n'omu ku bakyala be yatta yali wa mu kitundu. Naye nga aluddeko nnyo kubanga yajjanga mu ba street kyaki emu nebanga yabafunira home nebadde babeera kuba omuvubuka oyo ali mu myaka nga 28 naye yajjanga ali myaka nga 12 n'abeera muno naye oluvannyuma ennyo tugenda nti kizuula nti omuvubuka oyo alimu obubbi. Twine Charles ku poliisi ya Kampala mukadde agamba Musasi yakkirizza era bakyayongera okumukunya ababuulira abalala bakolagana nabo. Ayongedde okukakasa nti ddala ate akyalina consistent abakazi yabatta era gamba ne sitole y'ennyamiza abakazi ababiri agamba yabattanga n'abaleka mu nnyumba n'akirira wali n'akulabye mu tawuni n'azanya zaala n'akuba puulu n'akomawo omulambo gwo n'agulabawo. Era ab'eŋŋanda bakakasizza ku bye bazudde. Byambala ebimu bye twasobodde okuzuula mu toilet ab'eŋŋanda z'abo abantu babimanyi ebimu babya-identifyinze ng'engoye obugatto. Byawandiru Bone ne Wamala Muhammad ku Salt TV.